abakozi bo ab'Electoral Commission si bonna naye nga baganda bagamba nti omunyamamba abeera omu tebakolera mmwe fene waffe Kayunga bakolera political actors. Tufunye okwemulugunya bungi era nange ng'omuntu okwemulugunya akalulu ke tuvuddemu Electoral Commission temwali balambuufu obululu temwabusomanga district by district naye mwatugambanga regioni kati ekikyakubuzabuza nnyo ekizibu kyekayuga ekikulu basupervisa b'amagombolola kikulu nnyo ezira nalimanya Electoral Commission endala abateeka akaluma ku bakozi baayo naye omusajja yanikuukanga nga yabbya akalulu openly mu kalulu akasoosa aka paalamenti n'omusagaga nebikakiyabaliwo 5 bamuwadde yamunira eggongolola eyo. Awa ndowooza tuteekeko amaanyi mapya olulungi bw'ensonga bwenneeno naye kakati naffe tukisanze nti mwami Musinguzi katugire agire addeko ku bbali omukyalo ono ku butungi abeere returning officer naye tekinagire Musinguzi akyali mukozi waffe. Disitulikiti yonna ye Kayunga mu polling stations 338 abalonzi basuka mu mitalo 19 nolwekyo ku lunaku lw'okulonda nze nabannange bakakiiko n'abasitaafala kuba ku Electoral Commission oba ku headquarter oba bitundu birala tubakakasa nti tujja kubeera wano mu Kayunga.